Agape w'abasajja Mivule si malungi. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Nolini ntege once again nkomyewo okubatuusaako. Ebifi w'abasajja Mivule si birungi. Yejjusa olunaku lwe yakwata ekkubo n'ava mu Nuupu. Yejjusa nti abantu mu diaspora mwamuwanga ssente. Yafunanga almost million 9 buli weeki. N'awangaala mu bulamu bwe. Enyalimu n'emutuukirira agikoledde emyaka kati 4 gumu 2 agamba Jeno Kambiho yaliwo nga President Museveni alagira bamuwe ssente naye atambudde ne oboya bumuwedde ku ntumbwe. Basajja Mivule mu kwennyamira ennyo agamba ayinza obutasobola kuddamu kwegatta ku Nuupu naye okusinziira ku Basajja Mivule bwe wabaawo ekibiina kyonna ekyobuyeekera kati ayagala ye kujjako gavumenti. Kuba yagamba abantu abali mu State House abakazi abo balina olutalo ne gavumenti nga balwana nnyo okulanga gavumenti esuulibwa kuba yeebuuza lwaki taweebwa ssente ze. Kati nno biri awo ojja kuva mu kuludda lw'ogamba nti lwe lw'abantu ng'obazizza ssente ate ssente bazikumme ogenda kuddawa ng'ovumya abantu ebbanga erimala. Ekyo nga tukitadde ku bbali. Bano abantu abamu abantu ssente ziba zibaweereddwa mu State House. Abazibawaddeyo abaagambye temuzibawa babbi oba waliwo olukwe olw'okulaba nga abantu bano baba tebafuna ssente zaabwe. Gw'obiraba otya? Njagala nkutuuseeko Basajja Mivule ono omwerabire gw'ombuulire ekituufu kiri ki. Ayagala kukomawo eri bitabuse gw'omuwa magezi ki naye nga gyali alulojja akaaba embeera gy'alimu yakwekeeka mu kiswa yeekukumye gye yeekukumye abonyeebonye agamba ekibiina kyonna ekivaayo nga kyabuyeekera bamutemyeko butemya anaamalirawo Basajja Mivule. Mwami Museveni akimanyi bulungi nti bwe yali akyali musiko yakozesanga abantu mu gavumenti eri munda. Kituufu. Emmundu ezisookera ddala akozesa jjejje Odongo n'agamba abasirikale Kabamba abali bakula training enkya tulina parade naye tewabajja ku parade n'emmundu. Museveni n'azisanga mu busiisira gye baazirese. Ye n'agenda akozesa bali munda. Bakatumba Wamala bonna baali basipaayi be. Yes. Kakati akimanyi mu basinza abapasita abasumba basheeke bamufuti mulimu abateeka okuba nga bawagira Kyagulanyi. Akimanyi mu kooti ezo mulimu abalamuzi abateeka okuba nga bawagira Kyagulanyi. Yes. Genda olabe buli kulonda abasinga okulonda Dr. Besigye babira mu balakisi za Museveni. Mwe bamulonderanga abajjaasi bangi balonda Besigye nabe embeera yabanyigadda simanyi bambeera otegera kaakati oyo omusajja omugezi bw'atyo kuba tuyinza kalakata gwanga myaka 4 nga tuli mugezi. Kituufu. Addire abagenda okumulwanyisa bamanyi nti bakukusa n'emmundu bamanyi nti balina mu kutendeka abantu nja kikuwa ekyo. Yes. Abatwale mu kooti za civilian. Ayagala shortcut jawe biragiro kukusinga babeera batendeke yabalonda abagamba ekyokukola bwe gukusinga mu kooti y'amagye Masasi gye baagala otutwala eyo. Anti kiki ekikukwatisa emmundu oba tuyagala gendayo nibe mwana byatwalayo si bammundu mukulu Mivule. Anti laba tebasobola kutwalayo mu kooti y'amagye yabbye enkoko. Nibana abavubo abaana bano ba Olivia Lutaya bambadde bwambaza obukofiira nabo ne babatwala mu kooti y'amagye. Nagambye kooti tenaba kutandika nti nkiika. Yes. Nkiika mu bitongole by'okwerinda. Olivia Lutaya ne banne baatendekebwa okusuula bomu. Kiki? Museveni kwezi leka abantu kukulabanga atalina magezi. Tukusuubiramu ebintu eby'amagezi era tubula tukugobera ebintu byo si bya kigwagwagwa bya kigwenyufu. Yes. Teri Museveni asobola kukwata Ssejjirinya nga ne mu parliament asobola kwogera luzungu lwamulema n'amuteeka mu kkomera myaka 4. Akirowoozo bamusiru Museveni oba tomumanyi. Olivia Lutaya ne bamukwata ne baleka Nambozi ne baleka Ssemujjunganda
eyagenda ku floor ya parliament n'agamba nti mukyala wa Museveni yabba bibuuzo teyayita na senior 6 ne Makerere yabikolera mu office balabika bakolera mikolere nasigala nga ayina ne bakwata Olivier Lutaya obayita basiru abakirowooza mujje mu Basajja Mivule University mbasomesa ekitegeeza nti nno waliwo akakwate kankuwene ku sente kati oli mu kirasi bannange njagala nnyo abakwata amangu nga neeyanziza njagala nnyo abakwata amangu wabeerawo akakwate abasajja abasinga obutabaako kyeboogerera ddala bassewanyana be baakwata lwaki sewanyana oluzungu talumanyi mu kkooti be boogerayo tabitegeera asirika busirisi n'alya ssente ze lwaki baakwata abo abantu be bakutte babanga aiza be batwala amawulire mu bayeekera oba babakozesa okutega bomu okegera oba bo bennyini bazikola zino enkolerere ez'amacupa n'emisumaali gavumenti ya Museveni tesobola kumala gakwata era ebeera mistake kubanga nabo bantu bayinza okukola ensobi babanga bateebereza nti okikola ne balabira nga omusango mulamuzi agugobye ne baswala ne babanga bateebereza tebayinza kumala gakwata ga Bolivia Lutaya bomu ezatulikira ku Parliamentary Avenue ne ku CPS Bolivia Lutaya bakirimu abaana abo bakirimu Katonda wange kakati gosimudde bakwata abaana wano babayise Tanzania babatwala e Botswana babagukise Congo mu ndagaano mu programu enejja kimanyi tukomye leero ngenda kubuulira eyakikola n'akola endagaano n'aba ADF basule wano bomu ADF mugamba nti abaana bonna Museveni abasi mutufunira abaana babatwala babayigiriza ebyokutega bomu abantu ba ADF be bayamba ekibiina ekimu wano okutta Ismail Access anti batugamba gavumenti tuve kubagenda kunjogeza ebintu bingi nedda twogere omanyiza sebo nakunoonyeza nga abantu bamaze kunsaba kati era kyovola ba gavumenti ekugamba nti emundu yakozesebwa okutta Ismail Access yakozesebwa mu kuba Pastor Bugingo gavumenti ya Museveni temuyita musiru bwatyo nti addira abantu abaleekaana ku mpewo bamusiiga akazigo ate n'abakuba amasasi naamini tiyakikola noboti tiyakikola ono abasinga obuyigirize n'okutegera ate yakola ebyo byekisiru naddira abawagizi bate n'abatta babyogera ku kyayisa Museveni kubanga bamukooye abaana abaatwalibwa e Congo okutendekebwa bwe n'abanzi yenja kulaga ebidomola bitwakwata ebya petroli nga bagenda nabyo kola bomu nga bagenda kwokya kibuga ne petrol stations Katonda wange kakati abaana abo bwe bakomawo wano be batandika mission naye gavumenti eri swift eyina intelligence yamanyi ne bagenda nga babakwata ebyamenge gye tubakwatamu nze mbimanyi nja kufa nabyo swiftly bona nga tubamaze n'ebidomola nitugenda twagenda naddamulira oyo bakola intelligence nangamba nti genda otegeeza abantu ebidomola bibiri bano baabano nga n'abaana tebeegaana nga bali mu kwegayirira ne bagambira ddala ddamulira nga mpulira bwe nti tuyambe otufunirwa kiri capital tubiveemu bwavu obututawaanya nga Kayihura bwe yakolanga exactly Kayihura omanyi nti abantu yabawanga capital era abamu abeenenya be mulabayo abo batono be baagaana abavubuka abakkiriza nti tubadde tubikola baba wa capital bali mu Owino bali mu katale ka Kisekka basuubula bali ku bizimbe bya Hamis Kigundu bakola bonna manyi we bali basindika nze gendo balaba bavubuka bafe bakola bati kakati ye president Museveni lwaki UPDF kati tasobola ali bwatyo ng'akimanyi nja kuwa kati ba agent abatendeka ADF bagikuba program endala nja kuwa kati bali Kenya kati Kenya yetendeka n'amanya n'ebifaananyi byabo batendeka bonna abamanyi kati Kenya yetendeka Museveni tayinza kukkiriza embeera bwetyo ngeri mu ggwanga lye ono yava mu nsiko nakkiriza kooti zino
ziberenga zeziwozesa abantu era basengeje nagati oyo babadde bagala ssente ne bakuba omuntu abo babbi bubbi wale bakozesa mundu abo bagende mu civilian babasengeje nabagati oyo ayitako e Sudan n'akolaganako ne Congo oyo agende waffe mu kooti z'amagi bagenda batekamu akasengejja abo babadde babbi bubbi bakozesa mundu nenga bagala kubba golodi abo bagende wa naye mu civilian court otunulira kooti eno zino za civilian waliwo abasajja bano abatta Joan Kagezi babasingisiza omusango babasingisiriza mu kooti za bulijjo. Kooti za bulijjo tezimala okusingisa abo bennyini abanabasangiddwa ne mundu nga bwe bakoze oyo omusajja yatta Kagezi zimala naye gambye nti background y'abano girowoozeeko nabo bano gye baavaawa tebayinza kugijjawo bakugambye nti webabeerera mu nsiko ebyalo byonna byebali bamaze okuwamba nga bigamba nti ate bano balungi okusinga nga batukuba siyaasa webali nnyo bo nga webakukwata nga olwepinza omukazi kooti y'amagye Masasi abantu kyebaava babaagala obbi enkoko z'omuntu Masasi tubafumbira akawunga kaffe n'ebijanjala ekyakututa okubba embuzi y'oli Masasi otegera abantu ne babaagala ne bakamala tebayinza kujjawo nkola eyo tebasobola eyo kirumi kwiki eyo tebayinza gijjawo ate bo benyini tebeesiga muntu yenna tebayinza kwesiga kooti seezo. Lwaki Jamiru mukulu ali mu kooti ya bulijjo ng'ate y'omu ku bassa abantu ennyo mu ggwanga lino? Kaakati Jamiru mukulu alina obukwakkulizo bwamuweesa gavumenti eno ani ontwala mu bintu bingi tugendeyo mpola abantu bafune ekifaananyi. Jamiru mukulu Museveni tamukwatangako bamumukwatira bukwatizi gavumenti ya Tanzania okitegeera abamukwasa gavumenti eno bawa gavumenti eno ebiragiro conditions kwalina okutambulira tateekwa kutwalibwa mu kooti y'amagye tejja kufuna bwenkanya bwe tumuhandinga over to you agenda mu civilian courts bano ne bakkiriza ne bateekako omukono ne bamubawa. President Museveni yenkola ye tayagala Jamiru abeere bweru wakiri ajja abeere wano exactly yaliko obukwakkulizo ebyo byaffe bya munda nnyo byenkuwa mu kwezi Besigye lwaki ye mulemeza mu kooti y'amagye abantu weerabidde kwezi munamawulire ffe twamwenonera ne tumukwatira Kenya ffe twamwekwatira naye kolo tebaba wabukwakkulizo ate baani mwalumba eggwanga ne muli wamba twayingira Kenya ne tumwekwatira ne tumuyisa ku nsalo ne tumuzza wano mu bufuzi mission yali olutalo oluli e Kenya kukkiriza bannayuganda kuwamba gavumenti twa violating a constitution yaabwe tebasobola tuwaabira mu kooti basobolera ddala naye kati onookikola otya eyandituwawaabidde mwana woono mwana wammwe ekiyinula Ruto kiri mu kibeere wano kwata ku Ruto olaba ono kyanakukola leka kunjogeza bintu bisingako Ruto amalala gonna gaalina gataawe abo bonna Raila Odinga tebasobola mukwatako ng'ono akyali mulamu Katonda wa nga banoonya akalulu baayitanga wano omanye endagaano ze baakolanga gwe mukwateko Ruto tuleke tulabe ekifa mu kibeere eyandiwaabye mu kooti y'ensi yonna mwana woono kati ebyo ne bifiira awo Besigye n'akomawo legera kakati Besigye ffe twamwekwatira mutabani yatukkiriza ne tuyingira tukola byonna bye twagala Besigye ne mumuleeta kati etteeka lino lyanguyizibwa okuyisibwa mu parliament likakasibwe Besigye asobole okuddayo ku kumudinayinga bailo okuzibwa mu kooti y'amagye ayinza kooti bwekakasibwa kati ng'eri legalized eriwo by law asobola okuddayo asobola obutaddayo kisinzira ku gravity obunene bw'omusango gwe yakola naye nga Besigye Museveni bw'abanga yamweraliikirira nnyo bijja kugwera mu kooti y'amagye baba yamweraliikirira nnyo kubanga banaye kwezi olese obuzibu njagala abantu bategeere kwezi olese obuzibu bwino ali mu security kati gwembawa
Basajja ayogera n'abantu nga mu byogerebwa mulimu okutta to assassinate President Museveni. Kumuwanula mu bwengula. Ayogera n'abantu okuvuunika gavumenti nga mulimu n'ekyokutta President Museveni. Si kuvuunika kwokka. Ne wabula n'okugyawo obulamu. Bw'abeerawo nga bavuunise gavumenti ye asigala akyali wa bulabe. Ekimpise gravity. Kati singa president asigala ng'akyakakasa amaloboozi ago nti gaali matuufu ajja kumalira mu kkooti y'amagye. Amutya okumuta. Ajja kumalira mu kkooti y'amagye. Si kulwa ng'atuukiriza ekigendererwa kye. Kakati Basajja ebintu byasoba. By the way, mu bantu betulina aba opposition abatuufu ddala ye Basajja. Ye mutuufu. Kola program endala nja kukubuulira ate eby'abantu muyita nti bali mu opposition. Basajja ye opposition omutuufu. Kijje kunze kwezi nze nkiika mu bitongole by'okwerinda. Kijje kunze. Era Basajja nze gwe nali nkolera yali mukama wange. Nze gwe mmanyi ne obanga baamusiba basobola kubanga baamusibira bituufu. Ye yekka ali mu opposition. Bwe bagamba nti yali agala kusuula gavumenti Basajja akisobola. Ye yekka akisobola. Ate yekka ali serious, ate yekka akiremerako. Abala bonna bali ku birala. Kola program ndajja bakubuulira. Kankweyo kamu kokka. Abantu bokka bakyatulemye. Abeetolodde Bobi Wine bali aba. Abatulemye okusaza eddiiro okudde wa Museveni. Bali aba. Bana bokka. Ekyo nkijja ku senta yennyini y'ebyokwerinda. Abasigadde bonna baasala eddiiro. Tebasala ddiiro. Enkola eriwo kati tebasala ddiiro. Bakolera eno. Exactly. Katonda wa. Bakolera oli naye nga bali eno. Mwami Museveni bw'agenda e Kabale n'agamba abantu boona abalina Kyagulanyi boona abaana bangi nje kubakomyawo bajja kurugayo. Take Museveni very serious. Kola program endala nja kuwa ebigambo byazaayogera webale nnyo ne mubitwala nti asaaga. Naye ng'omusajja kyali boona abaana bangi nze nkolera hansi nensinsira mwene mujja ne mubita byakusaaga. Kubanga yagamba nti ffe tulaba kijjuddwa ku mmeeza naye kiri mu kiyungu ye yakimanyi. Webale nnyo. Omuntu Bobi Wine netugenze wala. Tugende. Bobi Wine gwasinga okwesiga ye President Museveni. Yamuwadde n'obuyinza. Ye yakwata abaana bakubanga amasimu mu programu zange ne bavuma Museveni. Ye yabakwata n'akola ddiru ne Kayihura n'abatwale wa Kayihura n'abatunda. Ne batandika okubega eno tetwandigenzeyo. Tugendeyo. Abantu beetaaga okuzibula amaaso mukulu Basajja Mivule. Lukwago ne Basajja buli lwe baagambanga nti enkya tugenda kukola bwe tuti nga bali mu meeting. Yes. Ku ssaawa 10 ez'ekiro ku nnyumba ya Lukwago nga baatuusewo dda bamutaayiza ne wa Basajja bamutaayiza. Ani yababuuliranga? Abali omwera mu Lukwago nga bamuzinzeeko. Abaana eyabeetikka n'abatunde wa Kayihura ne babuuliranga Kayihura Lukwago ne Basajja eyabatwale wa Kayihura n'abatundayo. Bobi Wine gwe yalonze ye mukono gwe ogwa ddyo. Be bali ku mpuuga kati bakuba mpuuga. Katonda wange. Nkuwe bwino. Nyongera bwino. Ntuuka mu ofiisi emu. Nkaayana. Banga nti kano gundi jangu. Bamuyita najja. Genda oletere n'aleeta ebitabo. Nendaba ne signature. Sente ze baamuwa. Omusajja eyazikiriza ekibiina ekyali bakita National Something Against Life Presidency. National biki waliwo ekibiina kyatandikibwawo abavubuka ba DP okulwanyisa life presidency nga bajjeewo term limits. Yes. Ne bakola ekibiina ekikungo eyaleetera ekibiina ekyo okugwa
naye ali wa Bobi Wine bamuwa ssente n'abalyamu olukwe abakkiriza ssente ne bazikwata nga yazireeta abaagaana ne babakwata bakifumbo ne babakwata eyabalyamu olukwe ali wa Bobi Wine mukozi wa Museveni eyatwala abaana baali bakuba amasimu Kayihura n'abagulira amamotoka n'abawa miliyoni 3 ne babazimbira amayumba ali wa Bobi Wine akola mirimu kakati opposition nzira mbawuliranga mugira opposition ngati bano senga kweza na njazi kayo budakika ne mutasa kimuyita opposition kiriruddawa tikiriwo kiriruddawa ababiri bano kamba kulekere kamba lika amanya gabo nga jendi bakola appointment obulode bugenda kututta kituufu balina okubakyusa omusaayi Museveni yabakyusa omusaayi bali wa Bobi Wine bayitira ku CMI ne mugamba nti oyo tasobola oyo taso nagati najikuba essimu kakati saagala kutuuka wa president nenjogera ebigambo ebinansi byati ne mwekyusa tulina tetusobola tuli bangi tuwera na 20 bino ebintu bye tulimu temuli gasiya tuwera na 20 nga enamba MP gundi erinnya ko eriri wano agikoze bwati agira ganzi baagala Museveni tobabulira opposition opposition wano mu Buganda by the way abatulaba opposition tetwogera ku Yaruwa Kabale Lango Acholi Teso tuli ku opposition ya Buganda wano tewali kwezi era omuntu yenna bw'okyogeranga nakutwala mu kooti ompitanga opposition nende tepapula zenyini oba signing ompitanga abasajja kati gwe kibeere kyo kati nze kibeere kyo abana nga batisiza abana ekikuyinula kibeere Basajja Mivule omuntu yenna bw'ogambanga nti wali opposition olinaga nti watuvodde onkubiranga amangu akasimu nendeeta bwino wano mu Buganda tewali kyebakulimbanga ebyo byokusibya abaana bitandika butandisi abana bajja basiba bwino ate gwe nina muyitirivu bitandika butandisi abana bagenda kusiba abaana programu zonna zobokola buulirira bazadde bagamba abaana baabwe n'abakyala bagambe babbaabwe abo tukole tukabirira ebibaka abaana baffe babakutte nga tubalabula ne mugaana meeting eberamu abava mu West Africa abavudde Uganda abavudde Brazil sente ne baziwa abavudde Brazil n'abava mu West Africa abava Uganda bagano zibawa lwaki mu European Union bazibamu ng'ensonga etumisa sente babagamba temusobola kutugamba nti tujje tubalwanirire ng'ate tewali mbeera yakasandali webalenye yeetaga kubalwanirira musooke muteekewo embe kati leader of opposition ayina lidika Bobi Wine afuluma ennyonyi buli lwayagalidde n'avuma president n'akoma n'atuula mirembe muteekewo embeera nkibawadde bubi bagenda mu United Nations si European Union United Nations omukungu omu abagamba muteekewo embeera babuuza nti mbeera ki wate kukubeerawo abantu nga 3 nga battiddwa ne tukola nga bwe twakola Libya kati wano wagenda kubeerawo embeera erina okuteekebwawo abaana abo baffe ye president Museveni takimanyi nti nno bagenda mutega ate takimanyi olowooza mbijjawa mbijja mu bitongole bye ate olowooza takimanyi ati Museveni afuna intelligence briefs kati naye agenda batta oba basiba busibi abanaagaana bajja kuttibwa abanaagaana okomplyinga erweru bamugamba nti bagambe bafulume ne bagaana n'akuba essimu n'amugamba nti bagaanye n'amugamba nti bawe warning ey'okubiri
bafuluma olubiri era lunakuba essimu baganya agamba omumbere ne bagaana tebagamba mumbere bagamba mumbere agamba abantu be bafulume ne bagaana kakati era lwakubira commander in chief amugamba n'ogwokubiri era baganya amugamba nti kakati gamba omumbere ye afulume omumbere ne nakola ki n'agaana namugamba nakuba essimu nti aganye naye namugamba nti muwe essaawa endala 2 olabe kyakola yerowooze essaawa 2 ne ziggwako nti baganye namugamba nti attack emirambo tewagiraba nagirabira kaakati obanga basobola okutta abali mu lubiri kubanga kyamazima baalina ebyokulwanyisa nebbomu enkolerere kaakati bano bwe banaagaana kijje ku nze be baagala okukwata ne bakola resistance bajja kubatta gwe mulimu gwa gavumenti balina okukuuma obutebenkevu kati atawo United Nations teyingirewo anti kebyo Katonda yalimanyi ate nakyo kikolere program abantu mbabulire lwaki tesobola kuyingira wano president ayambye nnyo abazungu tesobola kuyingira wano nze nkubulidde kati bano abantu bakola bukozi sente kakati ekya European Union mbadde nkibubiza wali kati nakyo kankikuwe European Union yalekedde awo bano abali wano okuba wa sente aba opposition basindika bambega wano abakozi baabwe ne babagamba abasinga okubeera obulungi kati n'okuba ne ssente okubeera obulungi kirala naye n'okuba ne ssente n'okweyagalira mu Uganda bonna ba opposition abali mu leading party European Union ssente n'ezimira ripoti bagifunye bali mu bulamu tobulabangako kyekiri kyo badole sente Joel Ssennyonyi ng'ali matiribona bazisaze tebasobola zibawa kati kino ekyokufuluma mu parliament European Union ebadde bayamba mu ssente United Nations yonga yakubayamba kukuba senga wabeerawo ekitta abantu European Union erina bwino bano bali bulungi nnyo n'okusinga ba MP aba NRM kiki tebasobola bawa ssente amayumba gonna bagabalaze ssente bazijjawa abakulu abo bazijja bweru ebitongole byokka kankweyo bya mirundi 3 abaagala Mwami Museveni aveeko waliwo ebitongole Democratic Unions ziri nnyo Germany eyo zigaba ssente empitirivu Social Democrats whatever omusajja yangambe Germany nti ffe tubadde tufunding ebintu ebyo bagaba ssente empitirivu ssente empitirivu kaakati ne wabaawo n'ebitongole ebirala ebongereza ebitaagala Mwami Museveni nabyo bigaba ssente ebyo bimu ne Canada gyebiri kaakati ne wabaawo ebitongole ebitabuusibwa busibera bo tebasobola byegaana oba byegaanira bajja kufirizinga ssente ebyabasiyazi nebibadde biteekamu ssente Bobi Wine bw'avaayo n'agamba nti abasiyazi sibeetaaga obwavu bwe butandikira ate abasiyazi kambakubulire ne bye baakuwaako babinona they can assassinate you ne bakutta sibakuzanyirako bwe batyo aveyo akyogere ayi nawulira ku bagamba nti nno ate gavumenti gye babuuza accountability abasiyazi mubadde mugamba tebafuna ssente ekyo kankikuwe gavumenti yaffe lwakuba nti balya buli ssente ate ffe ababoogera tebaagala tusasula baali tebategeeza gavumenti ya Museveni Uganda efuna ssente empitirivu okuva mu bibiina by'abasiyazi mu America, Canada n'awalala baziteeka mu NGOs eziwagira ebisiyaga wano mu Uganda ssente ati gavumenti zijja Uganda ebitongole wano bingi ebirwanyisa gavumenti wano ebitayagala gavumenti ebigikolokota biri ku ssente z'abasiyazi Museveni bw'avaawo baleete gavumenti egenda okukkiriza ebisiyaga mu masomero mu makanisa mu mizigiti buli wantu wonna ng'embaga zonna buli musiyazi yakola kyayagala kye balwanirira ssente ziri wano mpitirivu z'abasiyazi zijja Uganda naye tezigenda mu gavumenti mukulu Basajja Mivule nalaba president oba n'ekibiina kya NRM era obayambye nnyo lulinga tonnaba kubeegattako awo wayogeranga ebigambo ebyatuwomeranga nga ffe abaali baagala enkyukakyuka mu biseera ebyo
abasajja bano buli muntu gwe batwala tebatera kuvaayo bulungi. Nawe nakuwulira ko wanongo complaining nti abasajja abo bakuyisa bubi. Bye mwakkaanya ku lupapula ebyakasaka tebabituukiriza. Kiri kitya abasajja bano balwanyisa bakozesa Baganda ne babadampinga kiri kitya? Kirimu ebintu bibiri. President Museveni bwakuwa abakuwadde yenga president agogo mazima. Museveni kasita akuwa abakuwadde era bw'aba tajja kuwa waliwo obubaasa bw'abeera nabwo awubera mu miliyoni 3 miliyoni 2 kakuwa gwe weddeyo takusuubiza. Museveni talimba bubeeraawo obubaasa obubaasa obwo waliwo obw'okumikolo bubeera mu miliyoni 5 miliyoni 2 obwagabira bano abazinyi abo. Kakati ate mu State House oba awake Lwakitula wabeera yawo miliyoni 3 miliyoni 2 bwagira bwa kati alina emikono gyakozesa guno ogweno 2 10 guno ogweno kasitagira bwati ku ddyo ya miliyoni 3. Kakati mwamubala omukono bw'aba tayagala kukuwa kinje ebabaasa ovaayo naye awo. Naye kasita akugamba nti nkuwadde baasi kasita akola bwati ng'omanya nti owedde miliyoni 2 g'ogenda nago kati nga ndabye. Kasita akuwa baasi n'akuwa loole Museveni n'akuwa ennyumba aba akuwadde ye talimba aba akuwadde. Kati obuzibu we buva buli mu State House yennyini ate buli mu State House. State House eyo waliyo abakola ebintu byabwe wabyawongo ne bakapuchalinga mwa Museveni bamuwamba. Museveni ali mbuwambe. Kyogamba nti president ali Museveni was captured. Bino bye mulaba byayogere nunga ali ku TV mu bantu birala Museveni mulala mu State House Museveni bamuwamba. Wali abakyala bawamba Museveni kye baagala kye kikolebwa. Museveni ne bwayogera ekigambo ekifaanana kitya mu State House. Era abakyala abo balina bye baakola oba byawongo bo tebavaayo. Abantu bonna Museveni bye yava nabo Kunsiko bonna yabejjako dda okuggyako abo abali mu State House. Bamuwamba ayogera ekigambo ne bakigaana nga naye awulira. Ne bamugamba nti kiti kijja kusoboka. Be basalawo ne bagamba nti oyo bala mu waffe oyo tujja zimuwa z'ogambye. Ne bagamba nti awo Eddie Kenzo talina buzibu oyo tujja zimuwa z'ogambye. Ne bagamba Basajja Mivule yatwogerako nnyo oyo ng'akyali ku leediyo oyo. Oyo president tujja zimuwa nga Museveni awulira. Mu State House Museveni si afugayo. President nena akkiriza ne bamuwamba mu ngeri eyo. Anti balina bye bakola abasamize balina bye bakola bamuwamba. Ne bamugamba tujja zimuwa. Nga ne Museveni awulira. Kolayo program nkubulire byonna tugiyite olugendo lwa Basajja Mivule mu State House. Gye tugenda okuddako okukola. Museveni ali mu buwambe bamuwamba. Abo nabo be muwulira bakaaba Museveni kale yampa ebintu byange bali bebabiremesa. Wali abakazi bali mu State House awo bo bakatonda era actually n'eddiini tebalina. Anokusaba tebasaba ku Sande. Bo bakatonda bamanyi ensi yaabwe n'okujjula kwayo. Bino bitugamba mu kanisa Bayibuli egamba ensi ya Mukama n'okujjula kwayo bali abakazi ensi yaabwe n'okujjula kwayo. Mu State House Museveni talinayo buyinza tebakulimbanga. Era noonya Muhoozi okukimugamba. Manyi Muhoozi yali mukwano gwange nnyo ng'akyali mu SFC. Bwe baamukuza n'afuka CDF yasooka okuba Army Commander wa Land Forces. Yagenda alinnya amadaala awo kati muzibu yafuna nabano bye yalinga nabo ba aid be abayambi be yabakyusa kati tebatukkiriza kumulaba. Dulina mufunanga engalo gwe namufunanga. Munoonya Muhoozi gye n'Omuhoozi Kayinero Gabo kumugamba kitaawo bamuwamba. Museveni ali mbuwambe. Tulina okukola kyonna ekisoboka okununula President Museveni. Gwe tulaba eno mu bantu mulala mu State House bamuwamba. Kye nalaba kiriko n'abajulizi. Museveni ali mu buwambe. Musajja tutayogera.
Museveni waliwo abakazi bamuwamba balina kye bamukola oba bamugendera mu nnyanja oba wa bamuwamba era bwe boogera Museveni taddamu kyebogedde kyekyo kati bano bonna abakaaba waliwo groups 2 ezikaaba nazo kanzogereko bayinza obbawa amasannyalaze bayinza obbawa essomero ebyo byo bisinzira ku budget yeggwanga ebyo tebabirinaako nnyo obuyinza ab'omu state house ebyo nti president yatusuubiza nayikonto emyaka 2 tetugiraba ebyo bibeera mu budget bisinzira ku budget ebisuubizo bya president bano abagenda kinoomu ewa president mu state house president n'akuwa baasi abo nga bakulinako akakuku abakazi abo mu state house ku baasi bakuwaako mipiira gyovaayo nagyo tebakumira ddala bakuwaako emipiira president Museveni bw'akuwa ennyumba abo abakazi abali mu state house abo bamukwata obwongo oba bamugendera mu nnyanja oba illuminati bakuwaako mabaati toilet bakuwaako busente nga bukola toilet kasita tobasanyusa nga toli mu good books zaabwe Museveni byayogedde byonna balina obuvumu bw'amaanyi titalina kyajja bakolako bagaana abo kati nze babulira president yeta kitegeera nti bagaanye bwe bagaana olw'okuba bamuwamba ne bwakiwulira oteekwa kubaako gy'oyise wala nnyo n'obanyigiriza okusobola ozikuwa bakola netiwaaka tosobola kuddamu kulaba president ne bw'oba ofa kaakati gwe Basajja Mivule buli bbaluwa gyonna gye mpandiika baba baayogera dda buli muntu yenna weesobola okuyita bw'olaba ebbaluwa ya Basajja Mivule gisule mu kasero balina netiwaaka bamafiya ogenda kikola otya kubanga situation gy'olimu Museveni ajja kimanya nti tebazimpa nze ndi munnamawulire situation gy'olimu ye ya mukulu Tamale Mirundi yangamba nti tebaŋŋanya kulaba president yafa akaaba ye nga n'amannya agoogera nange nja googera time olukamu ogogera ngenda googera ate ntyaki ensi si yaabo omusajja tuba tukkirira amadaala nja kikuwa mu story eri olugendo lwa Basajja Mivule mu state house omusajja jeno nankwata mu ngalo bwati naga nti mugamba abanankole tuli babi fe abanankole tukwetise nitukuleete wa Museveni omunankole Museveni omunankole n'akuwa ennyumba wulira abaganda banno bibagambye Museveni nentulika nenkaaba sikabala kuba bamugambye obutampa ssente nkaabira abaganda twabaki nga baganda bano abakazi baganda benjogerako baganda era teri muteeso yenna agenda wa president Museveni ne bamuwa ekintu ne bakigaana teri mu lugwala Museveni gwawa kintu ne bakigaana abaganda bwe tugendayo ffe bakola ebyo nga babikola baganda lwaki kyovulaba tetusobola kufuga gwanga lino tetusobola solidarity kati eba efudde tuyinza gamba nti kanegate ku muganda munnange tukole bwe tuti omunankole yakiŋŋamba nti ffe tukuleese abanankole bulijjo badde otukuba programu gye nakola ku Baba TV yali egamba baganda kukwata majambiya tutibula abanankole Katonda wange ne bansika ekita bantu bakusikira awo generali omunankole nangamba nti ffe abanankole bwe wagamba batutte bwe twakwata tetwakutta abanankole bwe wagala batutte twakulese wa president ewa president gwe wali ogamba bamutte yakuwadde ennyumba baganda banno ne bamugamba tumuwa kintu kyonna omusajja oyo yatuyisa bubi omunankole nanga nti kati ffe abanankole be mutayagala ne baganda banno ani mubi nakulabako lumu ng'owaana ng'owaana president ng'akuwadde pickup akuwadde ente n'ebirala byonna ebyo bye wasobola otyo bifuna biwalaba kubanga nakulabako lumu baali bagese bigete teyalinze bakozesa nze ne babiteekayo naye teyali Museveni Museveni tampanga mmotoka pickup gye boogerako Museveni si yagiina ndabo kabini eri ziri ezamalayo Museveni si yabimpa bano baana ba Bobi Wine bye babiwandika ne babiteekayo bamuwadde gundi kubanga avuma nnyo Bobi Wine Museveni tampanga mmotoka ndabo kabini wali ogifunye otegera kati ebyo byamba byange yava walala nnyo si ya Museveni si ya State House nze Museveni tayinza kumpa kintu n'eŋŋaana kakati ku ssente ze yalagira okumpa
bampako milioni 15000 basogana kumpa akaaga 5 yalagira bampe enyumba ezimbibwa milioni 10 tekisoboka namuuza nti olina ettaka konze sirina kakati bwengulako ettaka wasigala ki saazaliwa nakasongola ndiwa wano mu kibuga ka proti 5 ku 10 milioni 405 wani waffe ekyanji kituufu kakati bampa 15000 ne proti temala oyo nyumba na tezigula na proti tezigula na proti kubanga Honorable Ssenyonyi waliwo proti giyagula yagula milioni 600 5 ku 10 wana ekyanja egula milioni 405 ate wona lingendo okuzimba era njagala bagamba omusajja yampa proti bamuyita Bulwadda oyo Bulwadda estate Bulwadda ojja kukola program nkubuulire lwaki Bulwadda bwe musanga nsobola Temuyambye yajikujjako proti Bulwadda oyo ye yapanga ebintu by'okugenda wa Museveni mpulira abantu bagamba balamu yamutwala biki balamu tantwalangako wa Museveni abantu bonna bansibako balamu walomula pasita gwe nawulira ndinze namutwala abantu banneetekako Bulwadda estate ye yakutwala wa President Museveni ye yakola deal nafunanga milioni 9 buli mwezi okuva mu Bannayuganda batayagala Museveni ze bamperezanga ne Bajja oyo twalyanga sente za Bannayuganda ebweru mwaziranga ne Bajja twali bagagganyi Bulwadda angwako nga nvudde mu safe house bamaze okukuta gye bansibira nanga omanyi Bulwadda tuzaalibwa ku kyalo kimu nasomanga ne bakulu be Bulwadda n'agamba nti mwana wa taata n'omulambo gonze ndi gwetikko gutwala wali ku bijje wammwe bagenda kutta enteekateeka ziwedde kanjogere ne president osale deal bajja kutta oyiseewo olina okukoma togenda kiwona kino Bulwadda tukola enteekateeka banegotiatinga biki byonna byenina okukola ki meeting eyasooka ane kwezi nkwaga aba tebyabimanyi bino nebbaji mukwano gwange tabimanyi meeting eyasooka mpiseewo awo twagalira ddala mukulu nja kubuulira anti olugendo lw'abasajja Mivule yalimu ba jeno si ba meja jeno brigadier jeno bana bw'ova ku Museveni be baddako meeting eyasooka eyagamba okututta tukufunye olwaleero tukulina watunula otyako wulira kino ne Bulwadda ne bamugobamu njaba kumenyera mu program eddako ne Bulwadda bagamba siya gwe gata gwe fuluma ate yantutte tewatuyana abasajja banzizaayo yantutte Bulwadda nanyingiza mu kidiiro ekifu bambi naye osanga teyamanya nanyingiza mu kidiiro ekifu abasajja mbakoledde emyaka gino gyonna naye I still insist Museveni si kyekizibu bakazi bali abali bajjeno bano abaana be wasooka okutuula nabo bo tebasobola ku influencinga President Museveni ku nsonga yo kati nekyewunyisa bonna ebifo babivaamu ekuba munaku kwezi ekuba munaku tekya nabo basajja batu bali kulambe be bapanga ekintu kyonna era ngendera mu mmotoka zaabwe nagendanga mukungu kuyingira state house ejakuwa olugero lwonna bonna babagobayo lira eddogo lyaba n'abakazi likola be bandi bade bakonkona bagati wange nufe twamuleeta ati kakati tebo kyakuganya kulinnyayo nabo tebabaganya kulinnyayo nensubwa sente zonna ezavanga ebweru mu diaspora nga bampa sente nepika ekintu era kono lwe bankwata ku Baba TV nali nafunye milioni 15 wali wafunye Bannayuganda nga baziweereza pika ekintu tujjeko Museveni konze buli muganda yenna goloko kanze nduumidde kote Jambia Bulwadda nanyingiza mu bintu bino ebyekisirusiru bankozesezza emyaka ena tebansasula tebampa kantu konna kati nva ku programu nsanze mu programu amafuta gange buli kintu kyonna kyange tebalina kantu ke bampa January paka December tebampayi wadde ka thank you ku Christmas wadde ka New Year's Day wadde ka Easter teri kantu konna tebagenda kwavuwaza naye vuwala dda omanye ekyaliwo Museveni wampa milioni 15 ngende Kenya ente za milioni 10 ezizikamu amateeze ezente nzungu tukira wano ku milioni 12 nziresi ne baziwa obutwa bani abaziwa obutwa ate manyi
oyo director crime intelligence akimanyi be bajja eyali director wa CMI birungi bonna batuka ku farm ente nga baziwadde obutwa State House negana n'okunzirizaayo wadde akataka mubwe kati ogenda okulira ndi kamiliyoni yalwadde bamuweereza mu America miliyoni 3 zimujjanjabe nze abakolera baagana okumpa wadde abakazi ye problem bakazi si Museveni kakati lwaki noddayo n'osala eddiro n'okoma weeka notuddamu tuli akasente ka diaspora baba bakyakwesiga abadiaspora obayita batsiru tujja kwetonda nedda obudde bukyaliwo tujja kwetonda abadiaspora ebyayinza n'okuddamu okuwa ekikugu kubanga Basajja Mivule bw'opika ekintu eno ku opposition sebo kigguka kankubuulira okusinga abo abasajja battatamala emirundi nabakola bubi nga tebamuwadde wadde 10 obulidde so ate bwe tudde era abakazi abo tamala emirundi byafaayogerako kwebali mwami Museveni tukomewo ali mu buwambe era nze nnoonya Muhoozi mubuulire ne Muhoozi talina makulu tamala emirundi yafa naye Muhoozi nga tamuwa wadde 10 nze mbadde nsaba tudde ku opposition nga bwe wakolanga emikutu gyaffe weegiri kuba gavumenti nga bw'osobola tufulumye President Museveni kaakati kankubulire enkola entuufu ey'abasajja bano yes bwe mbavaamu n'enzira mu opposition bweyogera amabugo g'olireeta ku ntaana yange bajja kutta bajja kunzita toliyo kwegamba lwa mirembe ndi mu buwambe kankyogerera ku mpewo nga tebannaba kunzita ndi mu buwambe kakati ndiyo bampaaki nze ndi musajja munene nnyo era tubola position yanyiga nnyo nga nvuddeyo nze nali master planner ndi mu buwambe bano abasajja bampamba bw'ovaayo bajja kutta banzita kati okolerera bulamu nkolerera bulamu tebalina kye bansasula sente Museveni ziyagamba okumpa baagana okuzimpa ate bwe nzira mu opposition bajja kunzita ndi mu buwambe nze kenyentaaga okusooka okununulwa kati tukununule era kyova olaba omuntu yenna anaayekera gavumenti eno genda kumwegattako kiki si bano ba Bobi Wine abali mu Museveni agende ate nga balya sente Bobi Wine ekibiina kye Museveni akiwa obukadde 57,000 genda obuze auditor general buli mwaka biliyoni 57,000 ze bawa Bobi Wine kati tugenda mu mwaka gwa 5 Mpuuga n'Abedi bagamba naffe tetumanyi bwazikozesa yamanyi bwazikozesa 50,000 miliyoni 57,000 buli mwaka sente mpiti ziyita mu electoral commission kubanga ti namba zaina era kyovolaba ali bize kati Bobi Wine anoonya babaka Lukwago bagenda kumujjawo Semujju balina okumujjawo ayagala numbers kufuna sente tayagala kukwata buyinza abusiye opposition gyenjogerako lwaki tujja mu kibiina kyaffe ekya PFF awali opposition yentuufu wakiri anti kyekiri kyenkugambye kyemuba mupanga nga mwagala Basajja Mivule ennyini omutuufu yesu waddago twalina ku kaboozi mulina kupanga n'enziruka n'enzirayo mu Amerika n'ensumulula omuzinga nga guyita wano mu ccanoyo n'ogenda n'ogusumululira eri wano bajja kunzita nze nina bwino okuba n'abasajja gwe tulabanga nako ekyo kye tugenda okukola kati nina bwino okuba n'abasajja ate nze bwe ntandika kati okusumulula abantu balina okwekalakasa ne bawamba gavumenti opposition yennyini wano mu Uganda Basajja Mivule na Dr. Besigye nze nensumulula kati basookera ku ggwe ne bakwata nina ebisobola okuggisako gavumenti eno nze mbirina nze sirina buzibu n'okunkwata kyali kitya mu Safe House eyo gye bakutwala ati tugambye programu ndala programu ndala so kunzibireko katono abasajja be bakusika bakutwala mu Safe House kiki ekyali kati programu eyo gireke ebya ku lwalulala kubanga naye twekaabire ebintu si birungi nti President Museveni agezaako okuleeta enkola eyo nnungi abalabe be n'abasembeza kati bano abali mu State House bakoleraani era tunjagala mukasalemu mukasaasaanye wonna President Museveni balaba nti babulabe aboogereza n'abasembeza kyova olaba nti akolagana ne Moses Ali eyali omujasi wa Amini eyali n'ekibiina mu Arua ne bakubagana ne battiŋŋana akola naye mwami Museveni akolagana ne Musa Echweru yali mu Force Obote Back ekibiina kya Peter Otayi ng'ono ye vice eyamwogereza yali Major General Mugisha Muntu n'amuleeta owulira n'amuyingiza bakola bonna
omugenzi Agre Awori yatta basentebe ba LC bonna mu Busia n'abamalayo. Mwami Museveni yamuleeta n'amuyingiza n'amuwa ne ministry ya ICT. Otegera Mwami Museveni nkola ye yakuleeta abalaba be n'abasembeza wano. Kakati ate bano abali mu office eya State House abo bakazi benkugambye Museveni bw'atuwa ssente ezigenda tu rehabilitatinga tuterere nga bwe gambye nti nali nsasulwa Bannayuganda abali ebweru mu diaspora nga bampereza milioni 9 buli mwezi. Kati Mwami Museveni ampadde capital nsobole okweddaabulula. Okitegeera kiri nkite ate bano abakazi ne bagaana okuzimpa abali mu State House. Kati baba abakazi betwagala mu buuze eggwanga abakazi abo bakolerani baagala eggwanga litabanguke kuba kati obusungu bwendiko ADF n'entuukirira kati njiyingira ku busungu bwendiko bankozesa emyaka ena nze Basajja Mivule ne munyima ssente nga Museveni yayogera Major General Abe Kandiho yaliwo ng'atudde wano byange biriko n'obujulizi. Museveni n'abuuza nti ennyumba yo nja kuwa story lwaki ennyumba twagituukako yambuuza wa ompalanira ki lwaki opulaninga okutta omusajja w'ekikofiira ne mugamba nakukyawa wangobesa ku radio n'olagira mukama wange ngobe ennyumba yange ne bagitwala ababanka Museveni n'agamba nti ennyumba yo bagikuwe. Nambuuza yali ya ssente mmeka olwo tuli mu kafubo nze Museveni ne Major General Abe Kandiho nambuuza yali ya ssente mmeka nebagati ennyumba yali ya milioni 65 gye baatwala nambuuza ettaka konze nali ettaka naligula milioni 2 owulira lwe 85 nagamba sikugobanga ku mulimu no balimba hita natuma omuntu mpitira finance controller naita State House controller State House controller bwajja yajja n'omuntu omulala omukazi yamugirako n'abalagira kati ebyaliwo olutalo olwali awo nga amaze obalagira lwenjo okuba mu program eddako n'abalagira bampe ssente zizewa amaka gange. President Museveni n'abuuza naye ennyumba eyo tetusobola kugigula obuguzi ne tugimugulako oli eyagitwala yagigula otegera tetusobola gigula ne mugamba president emyaka kati gigenda mu 5 bukyagitwala tuzimbire ddala empya n'abalagira bampe ssente ne bagaana awo wennyini nga ne Museveni awulira olutalo lwali awo mubuzanga Kandiho nga tannafa Museveni ali mu buwambe de nalaba wali Museveni si yafuga eggwanga lino abakazi Museveni bamuwamba ne bagaanirawo tetujja zikuwa. So kati twagala okumanya bano abakazi Museveni ng'aleeta abalabe be bonna kubanga Museveni yakayana nabo kankoye ekigambo kimu kye bagamba eyo si nkola yaffe ya NRM ffe tusembeza buli omu mbagambye mumuwe ennyumba ye nga basitudde olutalo kati Museveni bw'abanga aleeta abalabe be bakolagane bonna ngera bwe nkola ya Museveni okuva mu nsiko bonna aba DP bonna yabayingiza mu gavumenti aba UPC bonna bayingiza mu gavumenti okutegera ayagala abalabe be bakolere wamu batwale eggwanga mu maaso kati bw'abaddaabulula bave mu byekiyeekera bye twalimu n'abako ssente zaatuwadde bano abakazi ne bagaana bano abakazi bakoleraani bakolera bulungi bwa ggwanga lyaffe oba bakolera ggwanga kutabanguka kuba kati nze ndi bomu yennyini omuntu yenna nanteeka mu ssente kati otta omuntu obuyeekera mbuyingira amu desperate njavuwadde ne ssente zibampa baatekawo ekibaluwa abaawe ente zange obutwa ne bagamba nti gyenteezo ku ttaka ly'e Buganda zitwale Lwakitula ku ttaka lya Muhoozi ne Museveni ne bagana n'okumpa ssente okuzaawo ente zange. Ekitegeeza abaawe ente obutwa baali bakuwalanira kuwagira Museveni ng'abantu bakambwe nnyo naawe ekibaluwa baakisuulawo gyenteezo kubanga baali banneeweredde ebbanga ddene kati obutwa babutabula mu mazzi babutabula mu kimu baateeka mu bikuta by'amatooke wali ekikomera ne bakasuka waggulu ente ne zirya zonna emirambo giti ente zo zaali nnungi nnyo n'ente zaafa okutegera kakati opposition yandibadde mpa ssente wagivaamu nagivaamu kakati awo nze ndi potential ey'omuntu yenna ADF gwesobola okukozesa Abamerika gwe basobola okukozesa ndi desperate amaka gange gagenze okutegera ente zo zifudde amaka gagenda kulwanyisa gavumenti omuseera atongo kyalwanyisa gavumenti nga ndi kaboozi ndi ku radio
newoze sente balina engeri gye bakitegeeramu oba bakozesa iso olutegeera nti weewoze nga baga attack kyova nze nagaana okwewola ne bangobanga naakewola sente emyezi 8 nga tolina bwosasula nga sina bwesasula banka amaka gange gagenda lwa struggle kakati nsaze diro nzize gye muli Museveni ansembeza alina akantu kampadde nga mugamba tetujja muwa awo kati nfuna omuntu yena ngamba nti jangu oyingira ontujje ku gavumenti nyinza gaana nenda wetaaga kutwala mu America kati nyinza gaana wetaaga genda mu America n'ofuwa ebigambo n'okamala bumazi so bano gwe bakolera tetumumanyi mwami Museveni awangazizza eggwanga lino nga temuli ntalo lwankola ye buli muntu yenna bw'asalawo okukolagana naye akolagana naye kati bwakuwa sente okurehabilitatinga ne bamuzisa ali babawa bonna babawaabo agurawo oli bamuwa milioni 2 n'agamba tezaamaze batwongerere bamwongera 2.5 otegera kati lwaki nze bampa kubanga omukazi omu yagamba President Museveni oyo omusajja tomuwa kantu konna oyo omusajja rebbo yennyini ne basindika box bwe bati nja kuwa story erimu amaloboozi gange okuvanga lumu lwe natandika okukola kabozi paka myaka 10 box nga buli kimu bali kirecordinga box ngejjudde CD z'amaloboozi gange President n'abaga nti mbimanyi mbirina ebyo mbirina wano mbimanyi byonna mbiwulira mbimanyi baleeta obujulizi obunkomerera nga bakolera ddala tamale mirundi aleme kubaako kampa musajja muyekera lwaki teweekandagiraawo wennyini noga nti wange nti bano bwe baba baganye president enteeseganya nali mwina enkiyungubiro nva gindi ova mu safe house kukolako mikolo njagala peace talks kintu kitere kigwe mangu otegera omukazi n'agamba nti tubadde tulinda oda eva gy'oli ono musajja tumukwate musajja muyekera nyini Museveni ng'akubirira bukubirizibwa ati paka bwe yeekyawa n'agamba bano baveeko omu bano bajjaasi Museveni n'asoma bayibuli nange ndi mukristaayo ndi mwana wa Yesu wama nange njagala Yesu asonyiwe ebyange bano bajjaasi baveeko nze nkusonyiye era ne bongerako ebigambo newankubadde ng'ayogedde ne bamaliriza nga baganye kati abo abakazi bakolerani tugende mu buyekera kakati tunoonye ADF tuyingire mu buyekera tunoonye Joseph Kone tuyingire mu buyekera mu abakazi abali mu State House ekyo kye mutwagaza Museveni atuvubye atuleese eggwanga liberemu emirembe atuwadde ebintu ebigenda okutubudaabuda tutambuze obulamu kati mugaana okutuwa sente mwagala tugende mu buyekera kakati akasente kali milioni 1.5 kifuna otya nga ate bawanza omuliro sibe bakikuwa bennyini abo anti kyenakugambye Museveni bwakuwa basi jeje emipiira gye bakuwa gye nagambye bwakuwa ennyumba bakuwako toyireti wakati mu busungu obuzibu bakuwayo 1.5 bampayo 1.5 genderaawo otegera basooka na kumpa 5 ku milioni 8.5 bampa 5 baziwa nakandiho twalira gasiyo ekisiraaniwo kandiho yazimpa neninde emyezaawo olwo lwennyini enkeera baziwa Meja General Abe kandiho 5 kati 10 okifuna otya kyo nga wayise ebbanga baziteeka ku akaunti yange nabawa agundi baziteeka ku akaunti ngenda okugendayo ngeriyo 10 nengamba Katonda ali mugu abakazi bali serious we bati tezigula no proti wagamba nti abakazi bali serious we era bulwadde oyo yankola bubi wakwata ku mutwe nogamba nti nagenda Kenya nengula munti zigula ttaka ki ente nazo ne baziwa obutwa ne mbategeeza baagana okunzirizaawo n'ente zange kakati n'okumanya abakazi abo naye Katonda agenda banenya mubaleke mbandi mu studio nkuta akadingiri ka Museveni mbawolereza olwo ovuddeyo omuyindi n'akwata emmotoka yange abanja milioni 15 zokka bwe ziri anti nalindanga sente okuva mu gavumenti nsasule nga tezirabikako buli kiseera mugamba lindako Museveni agenda kumpa sente lindako Museveni agenda kumpa sente nakowa mbandi mu studio mpolereza President Museveni ng'omuyindi aginonye omuyindi emmotoka n'aginona ngenda okuva mu studio nga teriiwo ng'emmotoka teriiwo bonna mu State House nabategeeza baagana okumpa wadde milioni 1 okununula emmotoka yange kati wakola otyo gijjayo nakati emmotoka gyeri omuyindi ntambuza tolabe nti onsanze mu programu nga mpolereza Museveni ntambuza pikipiki nakati emmotoka gyeri bonna kino kankiteeka ku mpewo teri muntu yenna gwe saagamba jeno nalwaiso namutegeeza emirundi gisukka mu 3
Emmotoka yange omuyindi yagikutte. Milioni 15 weziti. Buli TV gye mundaba nga ngenda. Mponyeza Museveni ntambuza boda boda. Ndekera awo bawaana. Abasajja bo bawaana. Bajira toddamu kubawaana. Ekibampandisa. Ekyo olaba nze siina gwe mpaana. Kubanga diri yali yange na Museveni kati Museveni gwe ngamba. Museveni yalemererwa. Otegera. Yalemererwa diri yamulema President Museveni. So kati muzeeko ekigere. Pulani. Lwajjo kiwulira. Pulani ya bintu bibiri. Banda zenti tebatwagala. Yes. Omuyeekera yenna ali serious wajjira. Nze nyingira obuyeekera. Anti tebatwagala ate ffe tubaagazaaki. Naffe tubajjewo. Omuyeekera yenna nze wendi ndi available. Omuyeekera yenna ajja wano ng'agamba nti njagala kulikulutinga abantu nze ngenda bugenzi. Tokyalina ky'ofiirwa. Ate kati nfiirwa ki? Amaka baagatwala nsula mu muzigo. Owulira? Ennyumba yange yagenda lwa struggle. Nina okugusa struggle nzire munfune ennyumba. Bo bwe bagusa struggle tebali bulungi. Bali bulungi. Nina okugusa struggle. Amaka gange baagatwala ndi masikiini lwa struggle. Kati struggle nagikomya mu kkubo ndowooza bano bagenda kunziriza amaka gange n'amaka baganyi. Ndi potential wonna omuyeekera wajjira nangamba Basajja Mivule jangu tugende. I will go. Musajja mukulu. Ettima lye bandase nja kufiira mu struggle. Sisobola. Era mwanguweeko omuyeekera ina ali serious. Yangu wako Basajja Mivule nze wendi. Kati ng'okyaliko akabugumo. Nkugambye ne mu ssala ze nsaba. Nsaba Mukama ndeetera abayeekera nnyingira obuyeekera. Lwaki gwe totandika? Ati sina capacity eyo sisobola. Neetagamu bali abamanyi eby'ekijaasi. Kati gwogera bayamba mu propaganda. Ate ebyama byange mbyogere wano ku mpewo. Eri omuyeekera atamanyi nti Basajja Mivule ndi kafulu. Nga aneegaseeko. Nsobola mugamba nti tuyite wano. Banaakwesiga batya nga wagendako ewa Museveni tebalowooze nti ogenze babega. Ate obuyeekera Museveni tiyali vice president mulamba. Sibe batubba akalu wano ku Gwagundi. N'okukuba abantu emiggo. Akalulu ka gundi ka military commission. Sibe babba akalulu ka Ssemogerere. Nga Museveni si yali vice president nga bamukkiriza. Yali vice wa electoral gundi military commission abali bafuga eggwanga yabuyuka muwanga. Tebamwesiga byagamba tandika obuyeekera tebamwesiga. Nawe bajja kwesiga. Nze atali mu gavumenti abadde omukubi w'omudomo just galwaki tebanneesiga. Kati omudomo gukendeeza. Kakati olwo tugenda kukola tutya singa abasajja bano banagenda mu maaso nga tebakuwa ssente ate nga n'abayeekera tebannakunona. Abayeekera we balinze nja banoonya. Nawono mu Uganda abayeekera we balinze mbamanyi. Abayeekera bennyini abali serious we bali mbamanyi. Bano bemulaba tali muyeekera abeera ku lediyo ku bafumu Museveni mu binnyo ku buli mulambo abo si bayeekera abakozi ba ssente. Free Eddie Mutwe. Ebyo. Eddie Mutwe yiba mulanga ki ebyaddala mukulu Mivule? Kaakati awo katuyambe bannayuganda. Olwo sino kireeta. Teri gavumenti ate neekola na mu kasoobo. Gavumenti endala ejja kujjanga eri swift. Esobola kuleka fujjo ne ligenda mu maaso. Abo bokka bannuupu obalaba. Bakoleke fujjo labe. Bakukolera kaawo wennyini. Amateeka gaabwe gali mu ngalo zaabwe. Yogera ku abaana e Masaka tibakuzza waka. Bakuba bifaananyi. Abaana abawala bannamawulire Masaka bakuba bifaananyi ne bakuba Bobi Wine. Akireewo n'akuba abaana ne bakwata Akireewo mbu bakidnappinga abantu baffe. Akireewo Kivumbi. Ne bakuba abaana. Abaana abawala ne bakola press conference ne bagamba abatukubye ne baboogera. Kati senga nzira ali mu opposition nga ndi wa Bobi Wine. Ogwo musango tegwandi baddewo. Tegusobola. Nali nja mugamba tufuna ssente empitirivu okuva mu gavumenti. Tukwateko ssente tugule kamera z'abo abaana. Tuzibaddize. N'abaana tubayoka pocket money. Musango nga tuguse. Kyovula batuyinza bakwasa ggwanga tebasobola. Kati lwaki baaleka bannabo okugenda mu kkooti n'okuvunaanibwa egy'emisango gyonna? Kaakati nkuwa bwino kati omutuufu buli muntu yenna akwatibwa abazungu bamuteekako $7 okumufunira looya. Kiki? Buli muntu ddayo mabega nakugambye abagenda okukwatibwa ku luno bayitirivu kubanga Bobi Wine alaba ssente zisembedde empitirivu. Bw'obeera mubaka wa palamenti abazungu bakuweereza $1.5 eza looya zitukira ku NUP. Sente nyingi nnyo. Kaakati bwe bakwata
abaana 30 aba foot soldier ze $, mu za Uganda zibeera obukadde 720 ku baana 30. ababaka 2 bokka ba MP okubafunira lawyer mu ssente zibeera milioni 10 2 bokka. Kyava agamba mukole gaali mugende mulabula abaana baffe baleme kufiira bwerere. Kiri mu ssente eggaali polisi bekwata abaana 8 mu gaali emu ze ssente ze ssente kimanyi otegera kakati edi mutwe alina kubeerayo ssente za lawyer zijja otegera mpulira bwe zijja nga babuuza Secretary General Lubongoya tulage ssente engeri gye wazikozesaamu. Yasini Kawuma maama we twabawa milioni 9 gundi twabawa milioni 6 naye nga zagendayo nga tezigenda ngaira ng'akola accountability nga ziringa za State House. Abagenda okukwati balina kubeera bangi era edi mutwe wadde mukwano gwa Bobi Wine essanyu limutta European Union ebyo byeyagala okutandika okubawa ssente nga mutandise n'okukwata ku banene mu kibiina ssente batandika okuzisumulula. Kyogamba edi mutwe okubeera mu komera Bobi Wine essanyu ajja kifunamu anti kati message zagenze dda amabaluwa twabagamba mulaba kyatandise okukola security detail yange yonna kati batandise okuba gipenetrating nga babakwata mulaba baagala nsigale bwomu baluke bankwate nga nsenene. ne edi mutwe abadde ayamba ki mu security ne juzi kanisitalo yavuga abazungu balimba paka mu toilet abazungu balimbe okubajja mu ssente twe tuli ba Africa tukozesa kulimba ssente bazirina abazungu ziri awo tebamanyi kyazikozesa mpitirivu tebamanyi kyazikozesa. nale bagamba noono omuwala eyesimbyewo nabbosa emityana munene bamukutte nabbosa kati yali ayina buzibu kiddala anti kaakati wegendereze osobola okukola statement emu bano abasajja ne bagiwulira ne basirika ne balinda wekimatalingira ayagala kalulu kati mugyeyo fayiro mugikubeko enfuufu mugiteeke ku mmeeza tola bino byenjogedde nti njagala kuyingira mu buyeekera tebasobola kunkwata ate lwaki balinda right time wabaawo emmandu yagamba bwati ne bagikubako enfuufu towulidde bwompise mujangu oyingire waffe mu kibiina kyaffe ekya PFF ne mmala nsala eddiiro ne balaba nga nfuse wa mutawaana ewammwe nga baga nti this is the right time nga bagikubako enfuufu kale bakwata abantu baffe temumanyi nabyogerera dda myaka ena emabega kuba byogerera ku kwezimidia bwe batyo bakola tebayinza kumala nakugambye kwezi va ku gavumenti ya Museveni togeza n'ogamba nti basibu kutuuka ku ekyo bamukwata oyo yaani oyo ne balema okukwata Muwanga Kivumbi webale nnyo yaani wabaawo ne basirika nalebe Muwanga Kivumbi n'abalonzi nawe ye bamutwala kaguddeyo ate yagamba banne nga constituency zaabwe ziri enkalu naye ye takoze bavudde wala nga bamwewerera takoze kati kankubuulire Muwanga Kivumbi abantu bamuyamba nnyo kiki bamuyamba nnyo bampuuga abo be bamuwa n'amasuuti ge yanoonyezangamu akalulu musajja wattu ng'ali bwali Muwanga Kivumbi ng'akyali wali ku data mine nga ne ssente ziva wali eziyamba Muwanga Kivumbi okunoonya akalulu abaasondera ssente Muwanga Kivumbi eyali treasurer yali Ssemujjuŋŋanda n'empuuga kituufu nga bebanoonya ssente za Muwanga Kivumbi mukodo tebayinza abantu butamwekyusiza mukodo nnyo mukodo bantu bamuyamba naye yakodo tetulina mukodo njaba kumenyera nabo bobo baagala abakodo Muwanga Kivumbi mukodo nga bw'okiwulira ate azimba zikalina abaana buza tebabimanyi walola lwe bamutuuza wansi gwali mukolo gwa kuziika ne bamugamba tobaako kyeyogera ne bamwetolola bati togeza n'ogenda kazindaalo ne bamwetolola temakubako olukomera bamuyiganya bubi nnyo n'atuula wansi ebyogamba tebya myaka 2 emabega ekisanja n'akifuna sajja gwe baagala okukuba emiggo ekinaamuyamba mpozi abayaaye ba Bobi Wine bangi eyewaabwe anti yewaabwe abayaaye alina bangi
be bayinza okulonda ye Bobi Wine bajja n'abalagira bayinza mpozi naye abantu benyina bategeera kati nga mmwe ate basobola muzza abasiraamu naddala abasiraamu be campaign be bamukooye mbune emisaalo wadde omusaalo ogumu bwe guti tagugaba kakati olaba bebekulu byakola sonze sente atuta abaana babajjanja bituli ku mitima India azimbidde abaana amayumba biki ebyo ono omulenzi omanyi gy'abeera nanga nti gye banzaala emagere nabo bakuzaala magere wano gye batuziika era bwenfa gye banziika nga bakuziika mu kibuga bwe tojja tumenya kaakati ayingira mu palamenti mu by election eyo Bobi Wine yalina emmotoka ezisukka mu 3 nga ye netundula yali akyagirina webakubira Yasini Kawumu amasasi kaakati ne bamuwa miliyoni 2 bani mu palamenti ez'emmotoka Ssegirinnya lwazifuna n'akoleramu abantu geno mubuuze ffe magere yakolayo ki abantu abasinga obukodo mu Nuupu ye Muwanga Kivumbi ne Bobi Wine bakodo nnyo n'abazungu ke babawadde Bobi Wine tayinza kagaba ate Sseggona ye si mukodo nga naye bamufukaaba Sseggona ye mukodo naye alina waatuuka n'alaba nti kino kyetaagisaamu akasente n'akateekamu ne Muwanga Kivumbi tasobola ne mu mbeera efaanana etya kebe yakufa era azinga ngalo nga yategeera bwe tulaba ababaka ba palamenti bwe baagala ennyo okwemulisa buli ke bawadde kamera ne zibeerawo olabyeyo kamera nga zikwata Muwanga Kivumbi ng'agaba ababaka ba palamenti baagala okwemulisa ne bw'aba agaba bitabo na kalaamu era abayita twagabye scholastic materials abaana badde ku ssomero ebitabo by'emisu 3 era baleta kamera ndagayo ekintu kimu nga Muwanga agaba yetagabira ddala ne mu bulumi Katonda wa tobalaba mu lumbe mumanya mu bulwadde ababaka bagenda mu ddwaliro ku kitanda najjayo sente ayagala kumuwa miliyoni 1 ezo 10 ezo 2 why do you do that bategerera nti awaddeyo akakadde Muwanga Kivumbi tulageyo video emu nga yagenda mu ddwaliro n'abaako mulwadde gwawadde emitwalo 10 oba tagabira mu kamera nkugambye tasobola oli yakodo wala n'akamala nja kuwa bwino bannange yagenda ate mu parliament omukodo bwati anti bano bamuyamba FDC yalekawo waayo Besigye n'agamba kati nze nali gundi media strategist wa Besigye FDC yagamba ono Muwanga Kivumbi gwe twetaaga mu parliament owaffe kayimirire ne bayimiriza owaabwe FDC era sente zavanga mu FDC eza Muwanga Kivumbi bangamba nti nno gundi yamuwona amasuuti mpuuga katatu lwaki alwanyisa mpuuga anti gwe mwoyo omutono ogw'enkoko akoyo katono nga kankoko asobola okudda mu palamenti Besigye kyeyamukolera n'agamba owaffe abulamu owaffe katumuleke tuwagire oli owa DP ne bawagira Muwanga ne bamuteekamu ne ssente FDC Ssemujunganda nga ye muwanika owa candidate wa DP naye okimanyi nti Besigye yatasobola kukugamba nti let me swallow my pride kyendiddeko kimala naye Besigye okiraba nti no yali ayagaliza opposition nga bw'alaba owa FDC nga talinawo maanyi gaawagira aliwo kubanga ne mukono yawagira Namboozi tewali asobola kikola wano bonna abakulembeze tewali asobola kikola mpozi Mugisha muntu akisobola ne Mugisha muntu naye aganya okwaka kiki eno story ate nnene Uganda yafa naye agibika yeyabula ndyogo kyebava tebantwala serious gwate omuntu omulambo n'afa ku kyalo noba nga gweka gwomu gwokimanyi bagamba olabika omulimu wa ddalu gweweka gwobika Uganda yafa gweweka gwakimanyi nzenze kanze mbika abala tebabika kyebava bagamba nti siri serious omuntu akwata ku kyalo ng'akimanyi oli omuweka bagamba nogamba nti mulamu gweyagala okumutta gwe kubanga oli musezi mulamu alabika tannafa olabika yagala kumulya buli gw'omubika otyo Uganda teyagalira ddala bannabyabufuzi balinga Bamugisha muntu tebasobola kufuga Katonda alina okukola shaking ng'etandikidde waggulu from the heavens Katonda nyini nga yanyenyeza nga ku Amini bwe wakiraba Amini twalina capacity emujjawo
twalabirawo ekintu kyava Tanzania nga tetumanyira kumanya yali working ya Katonda n'agenda. Uganda aliginunula agenda kugira mu nkola si bano gye bagiramu sene eriwo kati egenda kubeera ndala nnyo Katonda nga yakikoze ng'awulidde emiranga gy'abantu. Abantu bonna kwezi tebasobola kuwa kalulu geza wesimbe olimbulira nakesimba webiri ate bakankombya tebasobola kasito omuntu yenna ayogera sense tebasobola nawulidde mukwano gwange Bajjo programu z'abaakola nalabye Kasuku ng'akubira bukubirizi Bajjo ng'asomesa bitundu by'abakyala wabawoome nnyo kakati Bajjo naye simbawo aleta mu butereevu tosobola kuvuganya Bajjo gwe kubanga ebitundu ebyo abitegeera nnyo eggwanga lyafa abo be baagala Bajjo kati buli programu yonna Kasuku ng'amugamba Bajjo naawe tudde ku mulamwa soko lindeko abantu ino babuulira bw'oba ofunye omukazi ng'omaze omugyamu empale eyo Bajjo awo kati ensi yonna eyagala serebu bantu baagala Bajjo lwekyo kubasomesa bitundu bya kyama Bajjo kati buli program asokera ku bitundu bya kyama by'abakazi otegera kati Bajjo tosobola kwesimba naye n'omuvuganya Uganda yafa awe bayitawo leta Bajjo leta Mugisha muntu bawagira Bajjo Mugisha muntu ayinza muwa kalulu kati kanchikuwe fa bakiriza mu Bible